Ku ssaawa 3 ez'enkya leero abavunaana bano bannakibiina kya NUP 32 babadde batuusiddwa ku kkooti y'amagye Makindye. Mu kkooti ebadde ekubyeko n'ebooga abantu abazze okulaba ku bantu baabwe abaasibibwa, ssentebe wa kkooti eno Brig.Gen.Robert Freeman Robert Mugabe mu kuwa ensalawo ye ku kweyimirirwa kwabwe kakalu ka kkooti yeesigamye nnyo ku bigambo by'omunoonyereza omukulu mu musango guno ebyasomebwa omuwabi wa gavumenti mu musango guno amanyikiddwa nga musinguzi okuva ku kitongole kya Ssemwayi bwe yategeeza nti abantu bano singa bateebwa bantaataaganya okunoonyereza wamu n'abo abaaleetebwa okubeeyimirira bwe bataalambika bitundu bituufu mwe bava so n'olwekyo kyantaataaganya okuwuliriza omusango guno mu bulambulukufu. Wankubadde ebigambo bino byawakanyizibwa munnamateeka wa bano George Musisi bwe yategeeza nti musinguzi ono ayogerwako tajjangako mu kkooti eno n'okuba nti abantu bano baludde mu kabulamuliro ng'omusango gwabwe teguwulirwa. Mu musango guno omujulizi omwe eyakaleetebwa agambibwa okuba nga yakulemberamu okukwata abantu bano bwe yaleetebwa mu kkooti yalemererwa okusonga ku bantu abatuufu bagamba nti yakwata. Ssentebe wa kkooti eno wabadde awa ensalawo ye akyogedde lunywe nti abantu abaaleetebwa okweyimirira abantu bano tebaalambika bitundu bituufu mwe basibuka emirimu gye bakola so n'olwekyo tasobola kuta bantu bano wabula n'alagira omuwabi wa gavumenti mu musango guno okola okunoonyereza mu bwangu omusango guno gutandika okuwulirwa. Is of a serious nature, that the sureties presented were not substantial, that the applicants did not prove that they have fixed places of abode, that the applicants are not likely to interfere with investigations and witness on expeditious trial of the applicants in the main case. Abantu bano abadde mu kkooti abavudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okuli Kalamoja, Jinja n'ebitundu ebirala balaze nga si bamativu n'ensalawo ya ssentebe wa kkooti eno era abamu bayozezza ne KUMUNYE. N'omwana ono taata we naye ali muno ne jjajja we yafiira muno ali Masaka giyeebase oŋŋamba otya nti tetuyina butuuze era nga tetusobola kweyimirira baana abo era nga tetusobola kubeera n'abaana baffe. Wano muzeeyi omwana we yayogedde ekigambo kimu naye yasobodde okugamba nti musonyiwe lwaki ffe tatuleka lwaki tatusonyiwa abaana baffe lwaki abaana baffe lwaki abaana baffe baaba zepulira bulumbi batage mundeke batage tuwulira nnaku batage bulumbi omwana wange afiiridde mukomera lwaki afiirayo amanya amasasi buli kaseera omuwabi wa gavumenti tabeerawo ne mutambula tutambulidde omuwabi wa gavumenti n'alinnya ennyonyi kubanga tekuli wuwe senga kubaddeko owe yandibadde alinnya ennyonyi tetugeeranize kino kiddamu tukoye ebyokwetonda tebadba tewali gwe batta wabagala baana tubabawadde ffe mugamba bange mwamukwata n'amasasi mwamujja mu nnyumba nga yeebase kikye mwamusanga nakyo tali kye mwamutwala nakyo lwaki temumutuwa abaana bange babula kufa abaana bange bagenda fiira mu nnyumba abaana tebasoma abaana embeera gye bayitamuya. Bano bagamba nti bakooye okutambula oba okubagwa ku magulu essuubi libaweddemu nga n'ensimbi zibakeeye nga kati bakyalina n'ekuba nnyonyi. Ali muno jjajjange ali muno omunyange jjajjawe ali muno ne kizaawe ali muno bonna baafiira muno ngenda kulaga wa ngenda kudduka nga ndaga wa omwana yo ne bwagenda wa asuubidde ayinza okufiirayo ayinza okubeerayo omwana wange mama nyabo bannange mpulira obulumi bannange mundeke payiniye kudduka tuvayiri buduuda transport yeyekanamye okozesa emitwalo 10 okujja okulaba ku muntu wo batusaba IDs abeeyimirira ne tubafuna ne bajja ne bakola ki ne bazira bulungi wabulanga babasiba mu nsonga ezitaliimu yadde amakulu nga waneeno mutabani wa Museveni ye yavaayo n'agamba awamba Kenya mu wiiki emu tata n'avaayo ne yeetonanga n'ensi yonna yonna eraba ye n'atavaayo kugamba nti nooba kino ne kino n'amulinyisa n'amadaala naye abaana abafa abatalina musango. Nze mama wange yafa lwa puresha ne muziika omwana wa muganda wange yafa ne muziika nga muganda wange ali mu kkomera atalina musango obulumi bwe tulina bw'amaanyi nga ye wali omuzadde alumirirwa mutabani we naffe aleke naffe abaffe nakutuwa
abaana baffe kimala tubonye tukowa nze ndabikidde mu kamera nzikoyino zikowa simanyi waje batandabye nonka abalwa mwana ndagana natuusaawa passport andeeta kubanga nzindaga muntu yange ebyo nabiwaayo bagamba batanti siri munna Uganda nali lubuto nentambula nga lwakagwamu omwana muzadde ndi ku kintu kyekimu bannange kimala batubulire ekisembayo gamba babakwata n'amasasi tebaleetangako wadde ekisosonkolo ekyesazi so twagala okugamba mwami Museveni ne banne bategeere nti bano bannayuganda ffe ng'abakulembeze b'abavubuka mu kibiina ky'NUP tuli mu bulumi obw'amaanyi kubanga pressure etuyitiriddeko. Katana Benjamin munnamateeka ow'abantu bano agambye nti bagezaako kukuleta ababaka ba paalamenti saako n'abo mu kibiina ekyo okubanga beeyimirira abantu bano be tuba tuleeta wano nga sureties baba n'abantu naye kooti ne tuwa guidance nti bano tetubaagala twagala families z'abano abantu ne tuleeta abazadde ne tuleeta b'enganda naye kati aba family be twaleese abazadde n'ab'enganda kooti ebagaanye. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Louis Rubonga yagambye nti bakukola ekisoboka wansi w'enjuba nga bayita mu mateeka okulaba ng'abantu bafuna obwenkanya. Bano abantu tugamba bwe mbali mugamba nti bakola omusango lwaki temubawozesa ne mukubasingisa ye ekirala lwaki mubaleeta mu kooti y'amagye kubanga abo abaana si banamagye. Asatu mu ababiri bagenda kuweza myaka 2 nga bali mukabula muliro wabulanga omusango gwabwe tegutandikanga kuwulira era wetuukidde olwaleero omujulizi omu ye yakaleetebwa mu myaka gino egigenda okuwera 2 ekireesewo okwemulugunya eri abantu abagoberera omusango guno era nga ne kooti yasalawo dda kooti ekitaputa ssemateeka nti abantu ba bulijjo tebasaanidde kubanga baleetebwa mu kooti ez'amagye wabulanga kino kikyalemeddwa oteekebwa mu nkola bannamateeka n'abalwanizi b'eddembe ly'obuntu kye bagamba kityoboola eddembe ly'obuntu. Nze Omulangira Junju Moses, KTV Amalindiri.